twagala okwebuuza singa amaze okutegeera omulimu guno nti wagusoma ne bamentabo katugendeko ku bulamu bwa mukulu Jakana. Omumanyi otya era ddi era mwesangawa era mutandika mutya okukolagana mwembi? Well, Jakana Sulemani Nadduli mumanya okusookera ddala omulundi ogwasooka nali wa Haji Nadduli kuba of course abantu bamanyidde nnyo mukola current affairs or political shows nga ngenda nnyo ew'obulenzi Haji weri abeera. Naye one time nali ndi awantu wetwatukolera waali wabweru in the morning yali morning show ku Delta TV naye nendaba nga mutabani watudde eri baali bangi naye by that time nali sikuganize nti Jakana kuba twali tetunnamutegeera nnyo first time mulabira ddala kati Haji aba ali ku show ayogera naga nti mu maaso eyo kuba twali tugenda mu kalulu ka 2021 naga nti lakini mutabani wange mu maaso awo gwendeeta gwen groominga awe nategerera nti alina mutabani we gwagira bwe twamanya ne tuinteractingamu ne Jakana few minutes naye amazima amatuufu kwolwo olunaku saawa nnyo nagundi kufuna kadde kwogeramu naye in regards to biki byakkirizamu mu byobufuzi naki naye tukomawo tuyisaawo n'ebbanga ddene nkomawo mu mwaka gwa 2020 COVID-19 nga tannajja awo kakati nzijukira muganda wange omu yankubya nanga nti nina omuntu gwe nandyagadde okyaze naye munnamawulire nanga nti naye mulabyeko eno kuba yali creative nagamba mulabyeko eno naye mulungi ajja kukolera ne shows zonna ze nali nkola ku mainstream ne bweba social media omuntu ne bweba nkubidde bukuliza okurecommendinga omuntu I need to first have a look mpulirize interacting naye manye ebirowoozo bye oba biri impactful to the society bingattako n'abantu bibagattako so nengamba okempe namba and I was hesitant nga sijjukira nti angamba mutabani wa Nadduli oli ne bwe yangamba Jakana Sulemani ne mugamba okay nenzamu ne mukubira and ekyanzijira mu birowoozo ku show gye nali nkola yaweese 2 ekiro obonge ne bungamba why don't you do a good show oba Macnon Suits for Macnon Suits kati nga nkubira Jakana nga mutegeza bunnyo show yali ebulako nnaku 3 twali mu weekend yali Friday naye ne mugamba Monday tujja kola ki show eyo nenonya ne mutabani wa Tamale mirundi nga njagala mbagatte bonna yataba mirundi junior ne Jakana Nadduli oba Nadduli junior nemba return the show 10 p.m. nga we bali batuuse dda they were in the boardroom interacting nenga negenda kubeera massive show bwe bajja kumpe obule mu opening remarks na yes Smith sijja kulimba show eri engeri nagirangamu ku social media ne ku mikutu gyange nagenda okudda ku live stream ku ebiseera ebyo ndoza NBS yalina show I don't remember why yali barometer kwajja balina barometer ne barometer extra ya Simon Muyanga Lutaya waliwo ya 1-on-1 oba ekibiti meza nenga kyamunda n'ekyebweru ne that night nakebe yangenda okulaba nga viewership eri waggulu nga kirabika neno combination nakoze ekintu kikutteyo naye we namaliriza show nanga it was overwhelming okuli ebirowoozo by'abavubuka abato nga bye balowooza ku ggwanga lyabwe emyaka 15 ejijja bazadde baabwe bawagidde n'alemu nenga te bo bali kirala bali different naye bwe munembuuza your dad has been an ardent follower and fan and supporter ate era baleetayo n'alemu lwaki olowooza bwe nenga buli omu ideas zakwowulira kuwa answer ku speed nga y'amakulu nnyo y'amaanyi nenga kakati ennaku zomwe zaali 16-17 awo February after that show actually natekako some time nga nengera okwekenenya abavubuka abo naye bwe namala show eyo nengamba Jakana Sulemani Nadduli nti yo content byoyogera bwe mbiwuliriza ku mainstream ene waffe censorship mpitirivu ojja kwesanga ene bakamaffe batekebwako pressure naffe ba hosts tutekebwako pressure mukamaffe olumu bamitomunenya pressure eva mu UCC kole sokuva mu UCC nga ne UCC olumu kole inawe evudde ne mugamba tetusobola sustaininga share yo with the content you have era namugasiga nti byogera biwe muloba bikola bitya naye the sensitivity of the matters n'obulamu bwo ojja kuba ova ku talk show bakusaleko mu kkubo because it's a live show ate era ne Tama Emirundi Junior naye bwe yali bonna nga kugamba there is no difference naye ng'ekibawula bintu bye bakkiririzaamu ono wa federal system oli ali mu nguuni ndala nnyo Jakana yali nnyo mu federal system ne mukubira after some days kukwana bakola show nga January anatera okuggwako yali live ku Delta
nenkubira Jakana ne mugamba how do you see nina omukutu ogwa online netukwata content oyo tusobola okukola essaawa 5 ekitali ku TV tosobola kukola share nga temuli bulango nangamba yeah you're right nanga neze ebya online sibitegeere byayiti sibimanyi ne muga no kyenkwetaza kiri biyinga bintu bisatu you research have your facts ate janze nkwagaza mutwego nenga byogerako ina bwino ngo research nanga nze muziku wagabunga wendi nebo ngamba budde ki nebeza sawa lunaku nsobola okutuulawo nembyogera yana muga tusooka ne share yo nga lunaku lulamba abantu bali okubalaba nenge ja kunstan kwa musajja tuyali nga tabitegeera nampa benefit of doubt nanga no we will do the show after a few days eranzika show eyo sijja kuimana gikoera inside Delta TV omumwe twa recording era ku backdrop yange when ali nkolera ngamanyi obulungi kati buyajja nzijukira actually era omwana era yanyoleddwa nnyo Roda Gloria ndozo omumanyi ya recording a share eyasooka era road up to now abadde nnyo ardent follower ne maama we yennyini following a show za Jakana on that show bali tebatera kungoberera nembu bassaako show ne bajja for 2 non-stop hours banyumirwa show ya Jakana inakwanitamwe emirundi ya later following on social media abantu aba following on the YouTube channel it attracted a lot of traffic when I uploading people were satisfied and contented kakati nakiza nangamba okay bo bitegeera tusobola okuyambagana kuba naye sobola kutegeera bintu byonna nembimalayo but it's okay nja kujja we provide Jakana tukola share sooka omwo mu Delta nenji recording it was like 45-50 minutes yali agera ku nsonga za Buganda and why we need federal Smith sijja kulimba ndi munnamawulire nayina some bias ku federal system olw'ensonga ababaga ssemateekera ne Dr. Omu sijja mwogerawo ne naze motula naye omu kuba ali mu constituent assembly ababaga ssemateeka nengeno kizula nti n'abaatubagira ssemateeka abamu tebategeera federal system baali bamanyi nti Buganda ekisuumusizza nti bali manyi Buganda ye yagala okwekola ki okwegulumiza very good kigambo ekituufu naye mu the sacration of my kingdom akatabo Edward Muteseka yawandiika nziramu kasoma ngagamba nti mwenna mumanyi twali twagala federal nesigamba nti yali ya Buganda yokka yali ya nsi yonna nti Bunyoro Busoga Bugisu Baani nti Bunyoro erina amafuta kati Smith amafuta ago bw'obeera ng'olina federal mafuta gayambe Bunyoro omusolo omutono oguvaamu kale percentage emu ki mu central government Buganda mulina bya bugagga kimwekulaakulanya teri Smith kikwetaza genda Bunyoro nga Buganda w'oli waneeno oli musajja Muganda mukulaakulanya ekitundu kyammwe I sat on the show response za Jakana buli kyemubuuza kiddamu ku speed eyayiriyiri response gy'ali tosuubira yansomesa federo nenga wow yali show eyo yakubiri nengenda nga ngetinga get connected nga okay so bwe twatandika bwe tutyo nangamba muzukulu wa Gabunga show njirabye ekinsanyusa comment nziraba nsolo beddiramu ndaba ne views ekitali ku mainstream nti ku mainstream I couldn't respond to these people baagala show basojjijjayo nanga kiyinza okuba ekituufu mitwalo 3 gigino njiraba mu ssaawa ntono comment zizino basimira ndowooza TV radio kanziwa obudde butono kakati awo Jakana watandika okufuna impression n'amanya nagamba interest naye n'agifuna ayingidde kati emikutu gyaffe gino egya online era nze asookera ddala okuwa Jakana suggestion oba ekiteeso ekyokujja tukolagane n'emikutu gino olw'ensonga yali tasobola kusustaininga pressures of the media ziri nti bajja ojja kumpe bagamba awo tagendawo mwogere ku bino kojjukala akatusera kwe twatukira mu kalulu mu 2020 ng'omugenyi alina okujja nga alina osayininga awantu akkirize byagenda okwogera so nga censorship munene ne muwabula n'akitwala omukutu ne tugukola ne gufuna audience reaction eziri nnya she yasooka naga yes I'm impressed nangamba kaakati actually zaali 17-16 awo mu February nga COVID-19 awo era ekyali natubulya nenga ekinowano tansi ofuna zadress omukulu atuwoninga akola atya ne tutandika okukola shows ne mugamba nti gwe ne bompa olunaku ffe kamera kasita zibaawo gwe yogera byonna byagatumwe tukola show 10 olunaku it's going to be massive
ne tuzikola emiramwa nga tuyinza okujja ku scene ne tujja ne kamera nga 3-4 ne turecordinga show nga 5-6 kusomesa busomesa purely Smith within omwezi gumu Jakana yali akkiriza nti ddala kituufu his message we reach eri abantu bonna kati amaze okubanga akkiriza ekintu kino agambye kati kajoininge online mainstream atanosojuwa obudde butono nnyo muggulawo mukutu mupya oba ogenda ne guli ogugo gwe wayina okubanga mutandika okubanga mukola naye era working terms and conditions zaali ki kubanga omanyi munnanga totukire ne beekyusa ye yagamba tugenda kukola tutya wamugamba tugenda kukola tutya okay omukutu gwe nalina at first gwali mu mannya ga show yange gye nali nkola ku Delta wesibe biro on Delta TV ne bwe natuuka nena okulaba nga abantu bentandise okukyaza mu maaso nga nina okurebranding okufuna erinnya mbeera independent nve mu TV eno nfuna ekintu ekigenda okunfuula independent nga kyange kuba munaye professional mainstream oli asobola okugamba nti kino kyewakoze show yaffe ate oli mukozi waffe eno nga olina okusaawo distinction nenjisaawo nenjawukana erinnya nno lyambonyabonya nnyo naye erinnya nalironda na muganda wa Salongo Erias Lukago Road Mayor Hakim omujjukira bulungi era designer graphics Hakim nanga erinnya funa erinnya nga amanya ebigambo bibiri nenga biri unique ngali ka desk kawo ne mugamba ate Uganda ekyanga lyo erire nyini tugende neryo yandizaninga ne ka open awo ne tutandika okukyusa kwana kimutegeza ngamba yeah that's a good move osokukola Uganda yencha nobera independent nawe nachi kati Jakana bwe natuula naye ne muganze nkuwa ebintu biri kwa twali mu campaign ngenda kuba nkuwa exclusivity of the content tukavalinga akalulu okuyisawo ebintu okugamba buli kimu kyoyagala ku mukutu guneeno yo now my content provider nakitega nembunyako mu Smith tesobola kumanya byonna ku nsi kuba iti yali angange mugenda kitono nasoma psychology psychiatric nensoma mateeka nebino yali ategera manangamba okay bobeera ngera bera ku media team yanga kawo tukakavalinge obaka butuuke nangamba naye banategera batya bennakaseke nti neesimbye abantu abalina amasimu ne mugamba gwe kindekere social media yange gwe yeta mutwe research wo facts gwe tuulaawo nentandika pushinga Facebook nentandika pushinga YouTube nga muganda wange abantu babeera nakaseke ng'oli ali mu nsi ndala n'akaweereza abo mu kyalo era nangamba mbadde manyi TV ezisinga naki naye ne mugamba muzeeyi mu kyalo Haji Nadiri alina essimu nesheno tusobola okuva wano nga yamutuuseko danga tonnatuuka naye nangamba ishuwa nenkimukolako obuntu nga mbutema ku speed aba kyali mu kkubo nga Haji shagifunye abali mu kyalo kyo bafunye nangamba now mugenda goberera tubeere ebimu bye twakkaanyako you are the content provider nze ogwange akoyanga nkwata content eyo mu pushing mu kalukano omanyike naye sikugana genda ku mainstream ndala bw'oba olabanga kino nga muga nti olabanga kino tekinna kikwamazima yali mu kalungu omusajja yeetaaga audience ne mugamba osobola ogendera nga wegattako nangamba bwe wampa budde nategedde siyinza kugenda mu kiri obudde butono censorship naki so he was providing content ng'ekyange kyakubeera nga nkasuka content there was no such a thing simanyi oba ojja kubompa sente tukole tuno kuba he was providing content to me era nina okubeerera omulambulukufu kuba nze namuga nti bino byetukola ebimu sente mwe tuzijja ojja kwesanga okutambula amafuta agajjeewo obulenzi nsasula omwana wa kamera kuba Smith olina team abaana beetaaga okulya beetaaga osasa bapangisa okola batya ne mwakati gwe nanga ebya sente ne bw'ongamba nti mwetaaga $50,000 era sijja kulimba Smith Jakana Nadduli abadde ebyuma tubiguze we are setting up a studio setting up a channel ngera Jakana ku bintu ebikwatagana ebimupushing amaaso ne idea abantu zitegeera abadde nga mpeza wa sente nti muzikuwagawo nga batena sente $10,000 gijo mujje can you imagine nga yakitegeera kimukolera omuntu yandegadde okwebuuza closely nga twagala okugezaako ttema libadde ebbanga ki ng'oli actively involved ne omugenzi Jakana Sulaiman Nadduli actively kibadde from 2020 January nga gwako so mu COVID-19 wonna after the lockdown ngemaze okujjaawo
yalina emmotoka ate naffe jjukira bannamawulire tetwalina restrictions so kadi nze nagina I could move naye olw'okuba nti era yalina naye muzeeyi we nga asobola okubeera nga bakwatagana okubeera nga naye atambula naye 2020 2021 2022 gy'emyaka esatu nga on a daily Jakana njogera naye tuliziganya ne twogera nga buli week at least emirundi ebiri esatu tukola show buli week from 2020 during the lockdown actually we twasinga okukubira ennyo all the entire lockdown ffe twatambulanga ng'akuweereza amafuta ne mugenda bw'oba ozina n'ogenda kyonna kye mwetaaga kubanga awo tutandise ngaawo okulaba nga mainstream ngenda ngitampa olwensonga ndaba online enkolera nga n'obudde olaba nga ekikyo olina kiwa priority so nagenda okulaba nga yes I'm getting there so dedication emyaka esatu from 2020 omwaka gwonna ne tugukuba ne tugussa wali mwaka 2020 gwonna ne tukuba ne tugussa wali ne 2022 sofa yes omuntu eryo liba bbanga ddene nnyo ng'okola n'omuntu era abasinga muba mutandise okwefunamu emize ebintu ebirungi ebintu ebikyamu oba oliawo omuntu yandigambye ewakula ennume tewabula tugambe twebuuzeemukko enkolagana yo n'omugenzi Jakana birungi ki byeyirudinze tu kubanga abantu abasinga bagamba basiima ogenze ne tusooke tudde ku birungi then oba oliawo tunemukko ne ku sayidi eri ey'ebibi bye mwafunamu oba obutakkanya nga era abantu bebabeera tusooke n'ebirungi birungi ki byofunye oba birungi byotuuseko ng'olina Jakana oba birungi ki nga ye omuntu omugenzi right now byabadde ayina kyesijja kukweka okwawukana kuba abantu abalala bonna the presence of Jakana Nadduli number one ensobozesezza okulinyisa audience yange online and I need to appreciate him era every time badde mugamba nti nno okubeerawooko abadde muyita muwala we na mutabani we mwani n'abaana babiri nga bagamba era olumu abadde akwata ne ssente z'abaana bagula amata naki his presence yamba nekimugamba nti every content you do here it yields something ekigenda ku family eri nanga that's very good it's very okay we appreciating so ekyo kimu nti okubeerawo kwe kubadde kuteeka ekintu mu nsawo yange that's the fact ekyokubiri Jakana okubeerawo kwe bingi nnyo bye muyigiddeko era ebirungi byentegedde Smith Ochanyi obadde mu entertainment industry naye nsokusa okugamba okubira abayimbi nga batano essaawa eno nti oli mu kizibu bakwezeeyo emitwalo 10 na abataano abo ne mutaba n'omu abantu bakitege nti mu industry zino industry gye tulimu industry y'abayimbi bannabyabufuzi omukwano relationship n'omanya nti omuntu oyo wuwo omulina nti n'obeera mu kizibu akuyamba Jakana abadde muntu era kinjigiriza nnyo nti abadde true friend nga Jakana bw'omukubira nti waliwo kino ekizibu nga Jakana ye ayimirirawo naga amazzi kwagamu nga nina zino naye weetopingireko yiiya he has been a true friend to me ekyo kibadde kirungi era anjigiriza nnyo okukwatagana n'abantu nze mune mu field eno gye ndimu nina bannabyabufuzi mune bemmanyi benkozeeko emikwano nga munange ne bwe bankwata leero nsobola okumenya listo erinaga nti mu dakiika ajja kubaawo nze nina bannabyabufuzi abatono nnyo olinakweza emitwalo 5 mukadde 3 from naga nti Jakana was part of those people ekirala nti amazima ndeetedde nnyo ekintu ekyokwagala eggwanga lyange ogyeko ensi naye eggwanga nga Buganda amazima off camera kyabadde ayogera era kyabadde ayogera ku kamera Smith tubimanyi nti abadde talina sides bbiri nti no wembeera mu kamera ndi wa bbulu bwe nvaate mu kamera ndi wa yellow abadde walking at the talk nga bwakugamba nti waneno twagala federo ne bw'ojjako kamera kisigala kye kimu antaddemu embala eyo y'oku walking at the talk Smith we know a lot of politicians in entertainment industry omuyimbi ayogera kino naye ng'ategeeza kirala kimunabyabufuzi bannabyabufuzi percentage esinga munabyabufuzi ayogera mazima Smith obamanyi tubadde nabo okitegeera tudirinze nabo ng'omusajja kugamba yes nze nakolako show ku Delta nga nina omuntu omugwe nalina okyaza nga ngamba ali ku madaala ga muganzirwazza galinnya ekizimbajja naye ng'ali waka mpaka show kuggwa nga talabise Jakana Nadduli he has been a principled person era kinteddemu nnyo nti buli kyabadde akola ekirungi mbadde nkikwata bwe ziba ssaawa 3 bw'oyisa dakiika 10 ng'avaawo abamu bayinza ogayita amalala oba kati nkoba ki but oba olina omuwa value ne respect so abadde n'omutima by the way oguyamba kuba Jakana wafiiridde nze sijja kuyimba a lot of things byazza nnyambako
bw'ofuna ekizibu nti oba kyabulwadde oba naki Jakana abadde by the way ayiwawo omubiri Jakana oyo gw'olaba bw'omuyirawo omubiri abadde agukuyirawo abadde kwegamba giving back abadde paying back not only in money naye nakubya nagamuzi kwagabo ng'oli bulungi omwana ki ng'abaana bwe balwala olumu nga by the way Jakana nadduli oyo gw'olaba nga so ovuga emmotoka najja kwegamba abadde eccentric omuntu ali unusual mu bannabyabufuzi kuba bannabyabufuzi nze benna bannange simanyi oba okimanyi bannabyabufuzi bayuuza bawukana n'abayimbi ate bayawukana akubinza waliwo omuyimbi we nava ku TV emu ne mukubira n'angamba agenze Bukomansimbi bwe yakitegeera era yabeerayo Bukomansimbi okumala emyezi 3 nga siri ku TV we nadda ku TV nankubira essimu ne mugamba wayi wakomyewo okuva Bukomansimbi bakwagala olina wooli. Yes, so Jakana Suleiman nadduli ekiramu nga batubadde batamumanyiko off camera ebirungi bye abadde n'abaana abatali babe baweerera. Yes, Jakana abadde ayagala enzikiriza era buli kyembadde ndaba ekirungi kwanze munaye nkoppa birungi. Jakana anjagazza nnyo okwagala enzikiriza abadde tavoola nzikiriza ya muntu yonna naye ng'ekikwewuunyisa musiraamu naye nga asobola okukwotingira Bible n'abireetinga n'ebintu ebiriwo n'amaking point. Tugambe muno Jakana was a good orator. Very good, very good. Bannabyafuzi benna akatuulako nabo abasobola okutuula n'ayogera kuba munange persuasion, convincing people, okubakakasa ekintu n'oba influence nga ne bakugobera si kintu kyangu. Abadde omuntu ayogera kuva ku ddakiika esooka paka ku kyokuggwa ng'eddoozi kyakimu naye nga n'ebyayogera ebisinga bimakinga sense ebisinga kuba tosobola nti 100% osomakinga sense 100% naye nga abadde omuntu ayogera nga bwakwata omuzindaalo bw'omuwa obudde oyinza okwejjusa lwaki wabumuwadde naye I've followed him mbadde naye abantu abamu abaali batamwagira mu 2020 tugenze okutuuka mu mwaka guno nga following egenzeko abadde bamuvuma ng'ekidde ddala nno nga tekyali bamuvuma. Waliwo bangi nnyo abagamba muno he was a scholar. How true is this? Abasinga bagamba engeri gy'adde ayogera omusajja abadde musomi wa bitabo ate ng'akola nnyo research embala wagimulabamukko ng'akyali mulamu. Era kye kimu nange kiyanjigiriza ennyo mawulire buli we tubadde tugenda mu shows ez'abantu katugeze nga address okyanyi ku Delta nali nkola in case there is a presidential address oba budget reading oba state of the nation bannamawulire batono batwala akadde to read n'amanya state of the nation address kuva ku kigambo ekyasooka mwaka 2020 n'okutuuka wano byebiki. Jakana abadde musomi ebitabo byonna abirina nga bakugamba endagaano ya 1900 ng'agirina ng'akugamba nga nza tukane kushona gamba nabange yeerabya nagamba naye kiri ku page wait naye I was reading about it naye nga buli kyo gy'adagenda okukola addamu okurefreshinga buli kaseera n'endagaano zonna ebitabo endagaano zonna by then Uganda nga tenafuka ne Buganda ze yakola n'abazungu Uganda endagaano abazungu abagenda eza independence buli kyabadde ayogera era mbadde natuka ng'ekitabo akulaga nti kati eno kino nga buli kimu akirina nga tayogera kintu ebyo byaguni kwa adayogera emyaka ejja 1800 naye nga referencinga ku bitabo byennyini abadde musajja nga asomye ge mazima ate nga ne kati wagenze okufiira nga n'ekiro wennyini kwololwa essaana yadde alina ebitabo can you imagine byalina okusoma. Wamala omuntu yandiyagadde okwebuuza nga munnamawulire tuba bakudefininga lines what is the iconic moment oba that one iconic thing ky'omujjukirako ekirungi n'ogamba kino it stood out to everyone, not only me, but everyone ayajja mu contact ne Jakana Sulaiman nadduli omugenzi kati. I think the iconic moment, first and foremost, jendi oba yes kyokubeera nga nti twakwatagana mu mazima obwesimbu n'obwerufu. Jakana bwe ziba nga ssente oba ekirabo bakimwereza through him nga kikyo akubirirawo essimu kijja kutuukirawo. Lwaki njogera ebigambo ebyo mu industry gye ndimu nawe Smith ekintu kino kyenyiga nti omanyi nti abantu betudiringa nabo. We've seen politicians naye Jakana ade munnabyabufuzi ow'enjawulo akola ebintu mu ngeri ey'enjawulo. So Jakana one time ayina lwe yankubira try tugendawo obulenzi era kola show nanga nti nina obuntu bwe butono bwenjagala naye nga ndoza kwalinga kusiima
n'omuntu obutono bwe njagala obeere nga ojja tunama okukola show ojja bufuna. Nina peyandoze ewaka nga 6 eze nga tojjakana ze yampa just as an appreciation. Ekyanneewunyisaako nti yali sigamba nti yes nti azigiza naye alina mukwano gwe yali bweru yali Turkey very good. Ye yamukubira essimu n'amugaa ye kennyini n'amugaa nti njagala ompeereze engato za size bweziti ne bweziti. Ekitubeerewo obulezi otwale tukolera show omuguguli n'agijjayo packaging nga ziri unwrapped n'aziteeka awo. Sekendandi wabula nga mpya. Nga yiki kino natunulira Jakana ngamba my god. Nangamba engato ezo zizo. Ekintu ekyawe ndajjukira 2020 ku lwa marriage nali mutaddeko obwesimba nga mubeereddewe yatuuka n'agamba njagala njogere ne muzeeyi taata. Ngenda kugera ne muzeeyi tukuteeke ku payroll. Nemugamba professionally mu mawulire eno okimanya nti oginteekako naye nsigala ndi professional siri yes kuba mu ngeri endala oyinza okitwala ng'enguzi nga gwamanyi bw'oba ozaagala nja mugamba muzeeyi part of the month akuwengayo akasiimo oba kinaye nga nze kukusiima busiimi sikugaana kukola mirimu gyo walala sikugaana kuleeta mu banku bakasabira nga balina ideas era Jakana amazima yabadde omuntu nti oba omuwabula ajja kuwuliriza atakuresponding back. So Smith singa teyali covid kugira ki kubeera constraints omusala era nagufunako ssebo emyezi emeka myezi gyawera 3 tewankubira akasimu kale so Jakana yakola ebintu nga ebimu newusanga naye ono munnabyabufuzi oba kiki. Yes kakati ebintu n'ebitu bye sitasobola kwerabira ku Jakana ekisembe kibadde iconic ennyo okulaba nga Jakana yantuuza n'angamba ebya IT bino ne social media eno gwandeeseeyo nali sibimanyi naye have accumulated following tonsabangako nti 10 kyabuwaze naye bwe nfunye accident people have helped me. Yankubira essimu kuwa Smith wano kyekisemba Smith abantu bayamba Jakana ng'agudde ku accident n'angamba muziku wa Gabunga wali mutuufu gye wandeeta eno people have loved me nampita ewaka we yali awo Salama n'angamba nti nkwebaza naye waliwo deals zibadde nga 3 zenizo gamba multi-billion deals nga za Jakana kusomesa abantu. Smith okyanya oli wano naye nga Jakana eri abadde abantu abeetegese okukola virtual lecture room nga bagamba nti twagala tusomesebwa buwangwa naki ffe buli mwagenda kuwaayo tuition. Yampita n'angamba come tugenda kikola tutya ekyo ebyo gwe yabinyingizamu sibimanyi baagala nkwate lubaawo baagala nkwate ennoni baagala nkwete mga zoom weeri nanga beetaaga ki ne mugamba n'angamba gwe nkolera gundi quotation ntereko ne ssente omuye kye twetaaga okukola ebintu ebyo era kyekimu ku kirooto by the kyabadde alina okukola virtual classroom ey'okusomesa ensi Uganda amawanga aba states ezikola Uganda abasoga abasomesa akola atya era nenkola requisition nenkola biki ebimu byali bize by the way naye ekyasinga okunzija enviiri ku mutwe nanga nti njagala obeere nga gwagenda omanaginga ebintu ebyo omukutu tuguggulewo buli kye baagala tukibakolere nze kyakussaayo mutwe nanzijjukiza ebigambo bye namugaa ku ntandikwa nangamba waŋŋamba mutwe facts research wendi sente bangambye sente zibajja okuwa millions and millions buli mwezi zibalina okunsasula naye yiye nanga gwe settinga ttiimu yo tutandike era ekyankaabiza n'amaziga nti ebiroto biringa 5 Jakana byabadde alina byalese nga inception tubulako ebima tubadde tutandise bifuna studio tuzimbe tukole buli kimu naye muganda we bankubira ssaawa 8:23 nagamba what nga previously ku Friday ssaawa 7:7 nali Luweero webulenze kasana Luweero ne mukubya nanga jangu tutandike ekintu kiwawo ne deal endala so wafide nga tulina deal nga 6 sizabutemu sizabutujju naye nga deal
ye kukozesa mumwa gwe kwogera, kusomesa abantu, kunnyonnyola abantu na kubawabula. Naye nga era yangamba nti nze Wamala kino gwanfudde kyendi. So that day yankubira just kunneebazaawo. Afterwards nangamba ezo sente zo nangamba Bwegamba nga olaba speed gyakolerako ebintu he appreciates. He has appreciated me nga tewali kintu kyagundi kiriwo ekityo. So it's iconic to me because few politicians oba few people betuzimba Smith ozimbi abantu bangi bayimbi bangi esawo nga Smith osomukubira namugamba nsabayo gundi satwayo interview nakuwanvuya n'okakino omusanga bwali eri amana sole biki. So it has been iconic nti adde so caring ate nga ali truthful to himself ne banne gyali wadde banne bakola nabo. Kale omuntu mulala yandyagadde yawulizeko ku side bagamba omuntu abeera 100% perfect. Buntu ki obutonotono bwoze wajja ozuula mu Jakana ng'omuntu oba oli awo n'ogamba naye musajja mulungi olweta mulungi asomye ebitabo naye kano ebintu ebyo bagamba ng'ojjeko abantu bebamwogerangako nga w'omanyi eggwanga lyaffe n'okuva mu mikutu egy'enjawulo gwe bintu ki ebyogamba muno kino Jakana osanga yalinga awo naye nga kikola ki nga kimutawanyamu ng'omuntu. Fena kiro nnyo Smith tuli bantu ate tuli kikumi tetutuukiridde. Kyembadde nsinga okumanya ku Jakana bwe mwogera ekintu n'akiwulira awalala. Ko waliwo conversation gye ndali naye era nagikolako n'omukulu omu yaliko gundi actually mu Buganda yawezaako mu Buganda naye ndowooza olulimi ne lunsimatuka ne mugamba kyonakyo nga naye nayogera naye luli eri nga ate nemmanya ne ngamba era kyamunyiiza ye muntu abadde taagala ku sharinga kintu kive ku first party kigende ku second or third party. Ekintu ekirandoza kyabadde alina omuntu ate era nga ffenna bwe tuli kuba bantu bangi tulina obusungu naye wagidde like Jakana wagenze nga at least ate ng'olumu emotions ezo zijjawo lwa kumusobya nakola kutya. So abadde omuntu anyiiga naye ng'ate era bw'oba omutegedde ng'omumanyi kwata essimu weetonde bw'abadde ng'anyiiga ne weetonda period ng'akita nga kati okay jangu tukole naye awo so abadde ekyo nakyo kirungi ate kibi ku side nti kirungi akweyabiza takugera behind the back bw'anyiiga yesabadde omuntu anyiga naye gweobadde olina okumanya how to handle him kuba buli omu eno professional mawulire Smith omanyi kati ono guest wange mukwata bwenti ono mukwata bwenti ono mukwata bwenti. So Jakana abadde yesu omuntu anyiga mangu naye ate asonyiwa ekintu akivaako amangu. Ndowooza sira obudde bwe ntute nnyo obuntu nti obutonotono manyi sitera nnyo kubeera ku buntu butonotono ne mbwesibako obuba mayina kasita omuntu abeera nga waliwo ebirungi nga bisukkirira ebibi obutonotono wane eno Smith kuba jika bwe twakolanga naffe ku duta nga tumanyi bwe twekwata manyi kati Smith kimuyinza n'okwata but to ming around. So obuntu obutonotono obadde I took them as minors ne sitaziwa nnyo mwaganya nkoze n'emyaka egyo 3 tetuyombangako tetwerangirangako bisongovu omuntu tetabeera nsobe mu bayita abooluganda era abadde nga bw'omanya nti osobezza oba akusobezza speed mukwatagana banze kuba mmanya buli muntu nkolagana naye ntya so tadde muntu alina nnyo nti mpisa mbi nti ziri awo ade muntu oduse mbuno Jakana abadde daddy's boy ng'abasinga badde bakigereesa enkolagana ye ne taata we omukulu naye tujja kuba tugezaako okola muno tumufuna tumukyazeeko naye enkolagana ye ne taata we ali Haji Nadduli ebadde etya babadde ndowooza ethically attached, professional attached, political attached and emotional attached. Daddy's boy, daddy's favorite. Yes. Ebintu ebyo bina Haji Nadduli bw'abadde ayogera ne weetegereza Jakana obadde toyawula. Era waliwo omukulu omu gwe nali ntulako naye yaliko actually mutabani we yaliko president era naliko olumunanga nti when I see and I watch those shows nze Nadduli yayogera nemugaa nanga no professional nze nkimanyi naye so tosobola kuseparatinga Jakana Sulaiman Nadduli ku Haji Abdul Nadduli lwaki nti enjogera response to questions
engeri gye bahandolingamu the media ebadde tenaweeyawukanira naye awantu awakulu Smith we nategeera nti ekyo kintu kituufu Jakana Nadduli waliwo sho gye twali tugenda okukola nga yakava mu kkomera yali agenda kwabya n'okwasanguza abo abaali emabega w'okumukwata kumutulugunya kuba era ekinkoze obubi agenza okufa nga records ezo sizimugjeeko kuba records zonna buli recording buli kifaananyi yava ku CMI nga buli kimu akirina Jakana yava mu kkomera twatuula awantu awamu nga recordings zonna abantu abaali emabega w'omukwata ng'azimpuleyingira ebifaananyi chats ze bachattinganga nga bali mu jurisdiction eyo nagamba si bayite okuba n'abanene mu gavumenti kaka nze Smith when time era kino sijja kukigiramu abantu abakwata Jakana ku sini we nali I have the video kati omulembe guno kankibabulire abali mu security n'obukulembeze buno nti they don't know nti abaana be bayita abazzukulu kati they have passed or surpassed their intelligence and knowledge and wisdom to the extent that they can't afford to meet that standard. Nenye adibanya tuka ku point eri mzewe yamugamba obategedde mwana wange nange mbamanyi kuba nalwana naabwe era mbategeera tebavudde mu ggulu tebavudde mu bbanga naye abakulu abo bampita tuwayeemu nti ensonga zo tuzigonjoole nsaba osirikemu koyogera ku birala biki nesoko baweemu akadde nga ne kooti eri bwe tugibala ogimaliriza nga bwe mbeetegereza Nadduli muntu abadde apapa adumira ebintu era y'ensonga lwakinoza Mukama akyamuwangazza abasajja be yagenda nabo mu nsiko abamanyi bazze bali abaana b'abalala n'awabula sekyoga nti adi daddy's boy naye ng'ate kikulu era bwe twali lumu tuvuga emmotoka ye Subaru twali tugenda nuza kukola show eyo gye twali tugenda okukola muzeeyi alyoka amusabe agireke after the conversation oba okukwatagana kwe bali bakwataganye n'abakulu Jakana yaŋŋamba nti Wamala bw'oba okyalina abazadde era nammwe abatuulawo oba olina abazadde nga gye bali please respect them get time chill with them buli by'oyitamu Smith omuzadde bwakugamba nti togendayo kuba Jakana yali mmotoka ngamba actually twali ku Ginger Road very good twali ku Ginger Road nga tujja twamukata tugenda ku City Hall actually twali twakola okolo Lord Mayor yasooka ne tukwasanga nga gundi eri cordon off nga amajja ge galiwo naye yalina ebintu byali ayagala okugamba Lord Mayor nga tamukubidde essimu naye nga yali ayagala surprise nakiya naye yaŋŋamba nga yagala nakana ŋŋamba muzeeyi bw'alifa simanyi bwe naabeerawo naye Wamala buba mulina abazadde bakatonda ba ku nsi bingi byakutaasa era bw'ova ku ebyo ojja kwesanga ogudde mu nsobi nga yabyogera naŋŋamba neebaza kitange era yayogerawo nga yagala n'okukaba nga twakava mu kkomera nga bakamwa bbeewo neebaza kitange neebaza maama eyanzaala naŋŋamba Wamala ebigambo bino abazadde tubawe ekitiibwa kituufu Jakana yali ayogera ebigambo ebitemaatema mu mawanga ne mu nzikiriza nga ebaali aleginga mu kkooti n'okumukwata okwo konna ekyenzikiriza ekikyo nja kukijjako ekyenzikiriza Jakana sijja kwimba sina katambi sirina ki nga Jakana abadde awa respect kuba ne kukuziika wasinga abadde ayawulayawula mu nzikiriza mu kuziika Abotodde twabalabye Abakatuliki twabalabye abalokole twabalabye abasiraamu baabaddeyo abalala ninza obutamanya naye ezo nzikiriza za mirundi ena zaabaddewo so kaakati tugende ku kyokugira amawanga ekyo kyabadde kya court era kinumye nnyo because I wanted to see how that battle fares out mu kooti okukakasa nti ddala kituufu abadde promoting sectarianism omanyi nkyogera nnyo kati waneno these are my views as a journalist kwa kati bye bade gundi kati mukulu wange Smith noza ne mukulu wange Mr. Kisemakula naka video kyakoze nga nti bwe nkugamba nti ndi Muganda ne mpaana kabaka wange nawe mpaanira la kimolimoli bwoba oli muteeso okola otya and I was like yeah Smith there is no shame era obadde nga kumpe wokyogera omusajja wa kabaka Shadik Smith King Smith okitegeera
you were so proud. Kati nkyali proud. Yes. No ngamba kumpewo, sorry, kumpewo, nti ng'ojja n'okyogera. Era saalaba kumpewo mwami Abe Mukibi babaani badrekiseke banga batugobye kumpewo. Tukoze n'abaana nze kino nja kyogera Buganda. Nina omwana gwe nkuze naye ku Baba TV ali kati ku BBS Telefine. Nga akola naye nga mumanyi eggwanga musoga. So it's respect okulaga nti tukola tutya. Naye Jakana Sulemani nadduli ekyo kwawula yawula mawanga tukikirize Smith omuntu bw'akuyita nti oli Muganda ovaako ki? That's the truth. Oli Muganda. So it is unfortunate nti wafiiridde nga kooti erina era gwe musango gwe mbadde ninze okuya kwa waliwo emisango egiseetinze precedents ng'aka tugambe emisango egya Charles Onyango emisango nyingi gye tuze tulaba ne bataputa amateeka. Kaakati manjaga okulaba claims, videos, ebigambo engeri gye bataputamu nti ddala kituufu abadde ayawula oba asosola. Kuba Smith tukikize tukigaane. Nze ndi musajja mukkiriza. Naye Katonda tuwoze nti yakikola nsobi nti wabeereyo ensi Isirayiri, wabeereyo Amerika, wabeereyo gundi. Era nakwo omuntu ayinza okuyita okwawula. Kuba baatwawudde ntwalawo n'ensalosalo. Sira Katonda yatonda abantu nga abaagala mu ggwanga lyonna ensi eyibereemu nti gundi yembweti. Abaisirayiri bandwadde nga tewali nsalo. Tutandwadde na nsalo na Kenya. Tutandwadde na nsalo na omanyi mu Buganda omanyi weekoma ssebo ku bridge okitegeera okudda eri bagaana omukulu okusala embeera n'etabuka. Yes, okitegeera. So akati nti tunenye ne Katonda okubeera nti awo yali musosoze ndowooza omuntu omunenyera kugamba oba toyina nsa oba toyina values. Naye ndowooza abantu abamu it's about understanding kuba nze bwe nsanga omuntu nti ogamba kinze mbadde ku Baba TV. Omusoga okoba ki? The way okay with it. Abasoga. Nkoze n'abanyankole ngono mugamba ekino boogera olulimi lwabwe ne mugenda maaso. So nze nganze ekikirizamu abadde yogera ebigambo ebitematema mu mawanga. Engeri omusango gye gubadde ate nga gukyali mu court, it's the court next month 16th. Okusalawo ekiddako kati omuntu afudde naye nabadde ninze naye nga nze interpretations zange. Smith okimanyi YouTube emikutu gyonna gye tukozesa hate speech jeri nga tetunagenda ku government naki YouTube social media actually it's so strict okusinga ndoza ne court zaffe ne government zaffe. Smith bosaye ekintu nga kiri against strike oba mukutu bagusanyawo. I've never gotten any community guideline strike ku YouTube over what? Hate speech. Abantu bayinza okugamba Jakana badde abyogera mu Luganda okuleka nga omutateganya ne Luganda ku Google sewo kakati luli translated. Facebook luli translated. Zero for nothing. So bayina ne department erina okuvunula ebigambo baba babitegeera. Nze nali sikimanyi munnange. Nze omusajja nga abugambye Wamala, you don't need to stress yourself. Genda ku US Embassy nga tomanyi Luzungu. Ogenda oyogera Oluganda olabe. Bajja kukolako bulungi buli kimu. Nangamba nti bwaba nenkitegera nti sinafuna community guideline ku TikTok sinafuna community kuba TikTok ye saawa eno gye mmanyi eri strict ennyo. Ku Twitter so ekya hate speech sectarianism nze I was just waiting for the pronouncement of court. Naye lwaki nange mbadde nzanya ebigambo ebyo nga munnamawulire as a gatekeeper okuidentifying omuntu by their tribe. Suubira nti kunze ndabakoze manga tugalina constitution ya Uganda mwegali. Nze mbadde ndaba nga ayogera ku Abanyarwanda. Abanyarwanda mu constitution ya Uganda tukola ki? Yamwebali nti constitution yabawa ebetu nti abantu bonna betusanze ababadde mu Uganda nga ssemateeka ne bagibwa ya 1995 bana abalibwa ng'abana Uganda. So akati baga nti oyo Frank Gashumba Munyarwanda, Smith oyo Muganda. Where do you get the problem? Nowhere. Smith ndi musajja Muganda, ndi muzzukulu wa Gabunga, neddira Mamba, ne bwembeera ku TV, radio, ne bwengenda nali ku kooti era wa Jakana. Omusinda ndamuzatizo ne nga nze muzzukulu wa Gabunga Moses. Wamangamba ekyamuziko ossaako wakye mugamba kikoze bubi. Yali musajja kati omusajja omugisi yajja n'amugamba ono mumanyi neddewota gy'abadde kyasosanga lwa bamumanyi nti ono ayagala nnyo gundi ye. So ate n'okwera kwa Jakana kunjigizza nnyo era kulese by the Smith kulese bangi okwagala okwongera okwagala n'okutegeera ebikwata ku buwanga bwabwe ennono n'ebika byabwe n'ensibuko. So sijja nze sinzaga nti wabadde kibadde kya kooti naye mu kyenzigiza tukijjeko
kubanze awantu wenninza obutakwataganira yenzikiriza kuba enzikiriza amazima ga Katonda mu ggulu okuvuma enzikiriza y'omuntu omulala kwajja kala detavuma nti oba omunyalanda oyo musiru oba mukyaha abadde aga nti oyo Furaga Chuma munyalanda oyo gundi muganda oyo muteesa oyo muki naye he has been describing people by their like it would be the call to pronounce, but he has been describing people according to their beliefs, understanding saako ne amawanga n'ekikula kyabwe naki ekitegeera abalala bayinza okuba tebakikozesa naye tujjukire nga amazako ensonga like president abadde aze kenyini naye alina statements zakola ennyo ku baganda ffe ng'abaganda we shall crush those people what and what ng'alinga akulaga nti alumba why wasn't he aligned in court ne bamutaako emisango gy'okola ki oli mukulembeze eggwanga eyo katuveeyo abakyatulaba nkyali n'omukulu Wamala Moses mutabani muzzukulu wa Gabunga era tukyagezako kuba toki mu bye bibaddewo mu bulamu bwa mwana mulenzi Jakana Sulaiman Nadduli ng'ono twogerera ze mbuyaga ezikunta ezikaze engoye nga yatuvudde ku maaso inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naye nga tugenda mu maaso Wamala nga twagala okuba nga tukwata ensonga y'obudde nga oluzubuzu bwavudde okulamu no omwana ono omuto only 37 years aba akyali muto death rate yafa mu Uganda eri ku 45-50 years ate najituusa young adult musajja embavu ayina abaana balabira very vibrant kwanza mujjukira nga ndaba gundiza nagamba nga zinyumira nnyo olaba ayina insight ku bintu ebimu ebyenjawulo obuzibu bwavuddewo okulamu no ssaawa zino tumwogerako nga omugenzi onkoze bunnyo Smith nti describing Jakana Sulaiman bw'abadde vibrant vocal ate very strong Jakana Sulaiman Nadduli bwe bamutomera March nakuzonga sizijjuke naye yali March nga bata second week of March I think 17th or 13th this year bwe yagenda ku kitanda pain yaliwo actually ompadde description ennungi nti emyaka kwe tufiira kuba Katonda yakuma era yagaba era yajjawo ne Jakana after coming back from bed mu Nsambya hospital ng'otuula naye nina shows nakola ne Jakana it was in July ng'agenda dda mpola bw'atyo naye ng'amaanyi gayogeza akyali ku bigambo bye akyali consistent I thought he would be ajja kubeera akomawo ali coward ali ki yakomawo n'obuvumu actually amazima Katonda mu ggulu Jakana 2022 obuvumu bwe bwensize n'obulabira ogamba obuvumu bwe bwamuviiddeko obuzibu kati after getting the accident nalaba confidence nalaba vibrance nalaba boldness jesirabangako it was July something when addayo nga yakava ku kitanda nenkola show naye Smith Jakana yali obuvumu nga bweyongezi nga ngamba nti bwe man survivinza akabenje kano nkyaliwo okulekera badde okuleka nga banzisebusi naye ensonga zenkiikirira sina muntu gwentemye era sirabangako wantu wonna nti Jakana akutte mundu agenze kulwana agenze kukola ki naye for him we alleged nti accident yali stage managed so okuva ku accident this actually it has been the worst mu bulamu bwe ndowooza mwafunidde accident eri fateful yali njenzo ita nasty ya surviving and era nze natuuka ku Jakana ngamba ku accident Smith ze tulaba omuntu ava buvi ku boda mbwazirisa akoze atya naye ono n'ava mipiira ng'akyali mulamu Katonda yali akyamwetaaga so nalaba omusajja abadde omuvumu wadde yafuna mu pain n'akola atya okugulu n'asigala nga mulema Jakana yeeyongera buvumu nga ne wabadde afuna pain biki nga tugamba muno obuvumu bwe oba oliawo bwamuviiriddeko akabasa kano konna sinza kukimenyawo Smith kuba Jakana abadde ekisambi kino wala nga kimuluma naye nga artist agamba tukole tubyogere so March ayita tujja amala emyezi ku kitanda ne mutabani werule ekibamala emyezi ensambya cause March April May June July ndoza baviirayo kawo so 4 consistent months babadde ku ddagala ate babadde bedridden avaayo tuddamu kola that is July August September tuddamu ate mu irime endala zonna September nga 5 nze sijja nakukiyita kukwata baabuzaawo mubuze kuba wali eri Jakana everyday yali ali ku medication eri ekisambi kino kwajjuka emyezi giri ekyesita kugambye nti accident yafuna yavaayo n'ebyenda ekyenda omanyi okubanga ebimu nti bagenda like nti yava ku scene of accident
naye bamutuse ensambi abamugamba wayitawo nennaku bamuga ebyenda ebimu byakutusa obulumi bwali bungi ndi kyenkugambye nti Jakana nze mbadde wafidde nga mutya obuvumu obwonze ntya ng'ebyenda Jakana abwanirizibwa ati naye ng'alina okwogera mu July. Omuntu yandiyagadde okwebuuza Wamala kozi ya Jakana ebadde ki? Kozi ye abasinga maybe tebagitegeera, abasinga bayinza okuba bagi misunderstanding kozi ye ebadde ki? Kozi ye ebadde yakulaba ensi ennambulukufu, ensi ennuŋŋamu, ensi egenda okubeererawo buli munnayuganda. Kozi ye abantu adde batagitegeera kulaba abantu nga Uganda kuba abadde alaba nnyo okulaba nga Uganda etambulira ku mateeka, etambulira ku bwenkanya, ate era ng'ekikulu ye kyadde alowooza kozi ye ebadde ya federal okulaba nga buli ggwanga erikola Uganda okutandika ku Buganda, Busoga, Bunyoro, nga buli state erina federal yaayo. So akati kyabadde aluubirira okulaba ensi nti bino ebizibu bye tulimu kuba yantuuza mu shofo wana wanda afuna nti Wamala ekigwe kirabe endagaano weeziri bazisaako emikono n'abazungu bazimanyi kabaka azimanyi president buli omu azimanyi but we failed to put these agreements into play like twagano ziteeka mu nkola kuba federo kyali kintu kyangu nnyo nti president eno stress amaze teyandibadde nayo nti bw'obeera nga Buganda mulina kayunga nti eriyo eby'obugagga bwe biti ne bwe biti buli mwakulaakulanya ekitundu kye naki kyabadde asinga okukulembeza naye n'obwenkanya naye n'ekirala abadde agakukyusa the political terrain of Uganda okulaba nga abantu boogera tugamba muno katwebuuzeemu was he a politician, an activist, a humanitarian? Ku byonna twagala tubeere tumanye oba yali alina byadabolingamu nga omusanga nga asookuba nga politician nga otoge yali yegaseeko mu byobufuzi oba ekyo yali yakisuula nga bamaze omukuba akalulu. Jakana Nadduli abadde byonna. He has been advocating for human rights, justice, constitutionalism and rule of law. So kakati abadde advocate of that era kyekimu ne activist nakyero ojja kwesanga you advocating for certain rights or beliefs. He has been an advocate of beliefs nti endowooza bw'obeera ng'okkiriza mu federo era bw'oba olaba shows zetuze tukola introduction ye nti nze Jakana Nadduli nzikiririza mu nkola ya federal system naawe ekyokkirizamu si kigaana nenze bino birowoozo byange osobola okuba n'ekyawula nzikiririza mu nkola ya federal system nesaako enkola eya individual merit nti Smith amanyi ki cinematography amanyi filmography amanyi ebintu bingi tumuteekawo. Smith lwaki ogenda mu office eya government ng'ogenze kubalirira bitabo individual merit nti Smith alina expertise ya myaka 2 tumuteeke waasobola okitegeera ebimu byabadde akkiririzaamu nti tuleme kulonda bulonzi ba Luganda bakona abaamikwano nti Smith olw'okuba kyali wange kamuwa omulimu ogwo naye nga tewaliwo abandi badde experience wise abamusingako. So he has been advocating for individual merit nti tulonde omuntu ali mu kifo ng'akigwanidde nti bw'aba CEO wa Uganda Airlines nti twetaaga muntu abadde mu nnyonyi mu airlines oba mu sector eyo for 30 years tumuweewo not because of relationship. So he has been advocating for ebintu bwe bityo federal system oba enfuga good governance naye nga tuli under federal system nti abakalamojja okujja ku street Smith okubeera nga be basabiriza ensimbi nitu kimanyi kalamojja gold gweri muyitirivu billions and billions of money naye abaana be bajja n'okola batya so okusaba so byemu yabadde akkiriza mu n'okuzzaako wali emabega wansadde ekirimi ekimu ekyaviiddeko nze nkyakkiriza mukulu wange Jakana Nadduli ekyamuleetedde problem ekyamuviiddeko problem the impasse oba akabaate mistake state gye yakola kuba bino nsijja birumamu Smith it wasn't called for kati kino nkyogeranga mu nnamawulire it wasn't called for kuba after all bannamawulire tusigala tuli bantu ate we are human rights defenders. Smith bw'obeera ng'olina obuzibu nkulaba you can't even help yourself you can't stand you can't do what I know you are a law abiding citizen. Smith banamu essuubira nti osobola okubula gavumenti yono okeneba ba citizen ki kati ku kaliba Jakana Nadduli gy'abaddeko mutabani wa Hajji ekyannekizeera ekinuma President Museveni nakuzomeza 24 yakubidde Honorable Nadduli lwaki teyakwata essimu tebakwata essimu nakuzomezi nga 5 oba before muzeeyi ne muzeeyi mutabani wakola kino yensobi nsaba tujje tuliziganye kuba omwana mulema gwe twogerako naye Smith
nawe kenyini wenjogerera Smith bwemba nti government ekweta kuba zisuubira nti government esobola okubulwa omuntu tebakulimba kuba Smith manyi wookolera olina studio olina ki ate Smith ne bakubira okubiza essimu tekitaaga kuwamba nti Smith twetaaga olina this and this case to answer nze kyenvumirira kyensuubira ekyayongedde okuteeka omunnyo mu kiwundu olunaku lwe babuzaawo mukulu wange nali ku scene it was approaching 4 p.m. we are going to record a show naye abasajja engeri gye baatwala Jakana okumusindika mu drone nga bamusitula nga omuntu wabadde resisting cause bino mbyogera nga Wamala he didn't resist an arrest as a journalist naliwo era abasajja ndoza lwe bamanya nti there are journalists around kwa twalina na kamera ne muganda wange Joseph Kayindu abere mabega wa kamera ebindi ebisinga bada tukwata video era kamera person wange bwe balaba kamera bamutuuza yasoka ne mu drone can imagine okuba omwana takubye ekifaananyi just a mere seeing of a camera ne bamukwata bamusamba samba mu bulago ne bamukuba let me speak this on camera on record by the way Joseph yali agenda kufa Joseph obulwadde because okimanyi professional we are not allowed to okufulumya ebyo obulamu bw'omuntu naye obulwadde bwe buli rated to mpewo naki bw'ebeera empewo nyingi he needs extreme care and attention n'abasajja bamuyinza mu drone ne bamukuba mu n'ebikonde naye nga tulabawo nsonga afterwards ne bamudampinga ku kkubo naye nga lwakubeera ki kubeera na kamera naye bakwata Jakana engeri gye bamusitulamu okutunuza emmundu mu bantu abaliwo abali bagala okukwata video abali ku apartment all that impasse all that impunity natunula bwenti neŋŋamba oh my god naye nga mulema ali ku crutches yabagamba I'm a law abiding citizen ndi munnamateeka nina eddagala emmira Jakana kwolwo we are communicating yali tannalya mmere kuba yava ku law firm ng'alina abalala walina okulagala omuntu gwe yali alina okubeera nga advisinga amateeka ku bintu ebiri related to law naye yajja speed kola actually yakozesa na border due to olwa speed gyalina okukozesa okwata obudde tukole program n'abasajja twabasanga waawo in plain clothes ne bamweyanjulira tuva ku naye nendoza era ne yaloza nti bali calm nabaga okay it's okay njagala tugende oba omukyala kale kanetere eddagala tuyingire tugende namuga tojja yingirayo awo professionally ne security agencies zamenyeteka nti yade right kuba omulaba ali siga nti yeekoza mbadde mubiraba emboozi ya Jakana mpanvu so naye nga tetunagenda kumalirizayo taata namulabye mu bulumi bungi yasigadde mu bulumi bungi awo ekifaananyi kibadde kitambula mu mukwano gwange mukulu wange Lukman kyeyakubye so nagambye obulumi wadde bungi Apolenzi Lukman wa Apolenzi yes kyeyakubye nawulidde nga nange nze kennyini obulumi bunkutte naye njagala twogereko ku bulumi taata obwayitamu essaawa zino olowooza okirowoozaako kikwandandike mama manyi twandike muno oba omwana eyabumuleetedde taata teyandirabudde ku mwana n'amugamba akatwana osusse ogenda kundeetera okuyita mu bulumi weebuti oba kinga bwe tulaba abalala bana abalabe bagamba temudda ku Twitter ne baddayo ku Twitter tino omuntu aba akuze ne yeesalirawo embeera taata ali mu mbeera kikati ekifaananyi kino Smith wekinjizukiza whenever I look at it era mbirabye aba politicians human rights activists just a mere look at this picture glance at it buli omu akitunuulira kwegamba it needs no caption omala nawe okutegeera muzeeyi embeera gy'alimu this kikumala okutegeera it needs no description okutegeera muzeeyi kugamba yabadde devastated yabadde namulabirwa kuba nti muvumu olwokuba alabye bingi muzeeyi tanakyatalabye he lost over 4 children mu lutalo naye ensonga eno nkulu ey'okugamba nti kyogeddeko nti teyandigambye omwana nti wano osusse yes buvunaanyizibwa bwa muzadde kuba abadde ategeera abakulu bano be badiiringa nabo abamanyi he has understood them beyond his son he had understood them era zze nga abimutegeeza naye oyogedde point ennungi nti oli waliwo omukulu omu yagenze bugenzi naga nti eyo Kenya naku bbiri nga bangi mazze sigumu ebiri nagamba nti eyo like Ukraine nga ngize tujukira ku olutalo lwakubadde mu Ethiopia ngagamba abo omuguni ffe tulumbirawo of which constitutionally under the UPDF Act as amended 2015 it's against actually this
actually that is treason but akyali wabweru naye mutabani wa katuli ku batabani mutabani wa muntu mu ggwanga omunene naye he still because that is breaking the diplomatic relations of countries naye akyali wabweru naye Jakana talina ggwanga lye yabadde avuddeyo kuvaayo kuvoola na kuvuma kuba muganda nge Smith bantu balowooza nti bino byakusaaga tukwate dola essaawa eno tujooke tuli wano kugundi yatuliraanye embasi kwata euro no, this is pound yeah where we are ojooke let it circulate on social media oba onaaweza week yes okitegeera naye someone yali bweru n'agamba ebintu byayisizaawo ebigambo so that's what we call injustice nti yes Jakana wabeera nga abadde asobyanze era nze nga nkyogera Smith teri muntu ali waggulu w'amateeka but okubeera ekyo oba okuvoola oba okukola ekintu kyonna it doesn't call for execution bakutta muntu kubanga mu Uganda seba akalabba tekakyaliwo era bakusalira omusango naye si kalabba omuntu yenna azizza omusango Smith bw'oba ozizza omusango bakuyite sit down write a statement naye si kutulugunya because he allegedly told me nti we yali ku CMI baamutulugunya okulinnya mu kiwundu wano bamugirayo bati okulinnyisaamu engatto okumukola ebikolwa ebitajja nsoma nnyo omuntu okuliira okunywera obuugi mu luusi oba mu short course omuntu okwebaka nga yebaka mu short course why I mean he's not a terrorist ate ne terrorist manyi oba ono gwe batugamba Jamiru mukulu nti oba naye baamukola ebyo bwe bityo I'm not so sure simanyi oba abatujju be bakwata ku yabbo mu 2020 oba bwe baabakola simanyi ne he was not a terrorist ate nga kintu baile kyali kyangu nnyo ebintu bino family nze yange family jako nze nali sikimanyi nti kwa jjajja wange baali balwanyi nene Haji Nadio kubeera close nabo they are close families kyangu nnyo muzeeyi okukwata essimu n'akubira muzeeyi mukyala mugamba mutabani twagala tumusinkane I think that is the professional way abatwala eri mu nsiko bagende balwane Wamala nga twagala okumala omanyi mbozi eno ejja n'esukkako mpanvu era kyenjagala njatufuneyo ko buli tukyaleko ko mu kyalo eri nange nsifuna omukisa ogenda okuteekako ate ettaka ekyali mpanvu naye nga twagala okuba nga tumaliriza obubaka wabusembayo are you going to carry on with legacy y'omugenzi ya Jeke ya Jakana Nadduli tino byabadde preaching ogenda bikaringa on oba yafudde n'ebibye byabadde preaching it's not my right and it's not my duty nosigaza role eri y'omunnamawulire eyo no jigira I don't have to preach what he has been preaching however nina okuwa platform abantu abafaanana nga ye amannya ge yamenya nti bw'aba avudde yes mu bulamu bwe kuba we abadde tannafa yali yaŋŋambako abantu ku mukutu gw'abadde ayagala okuggulawo yali aŋŋamba asookerwako ddala muzeewe ye kennyini nti omukutu ogwo yaba agukulembera in case taliiwo sigamba nti yabiŋŋamba nti waafa tukole ekyo naye mu nteekateeka ze tubadde mu vision gyadde alina ey'okugulawo omukutu ogwo that abantu babadde asuubira tukole nabo nga naye waali Haji Abdul Nadduli taata we ow'ekitiibwa Katikkiro Yawumula Dan Muliika Dr. Miriam Matembe yali yantegeeza omulangira ya Nakibinge alina amannya abantu ge yampa so kati carrying on with his legacy I have to sit down with those people mbawo okwolesebwa kuba yabuteeka ku lutambi mbawo okwolesebwa nti abantu bano be yali agala akolagane nabo yes to carry on era nkyakina nti nze nga munnamawulire okulaba kozi byabadde akiikirira ku nze nzikiriza oluvannyuma lw'okulaba reactions z'abantu natuse ku nzikiriziganya nti people loved him ate era byabadde ayogera babadde babisima many have been getting the lectures ne bayiga so legacy yo gisigaza nga etambula muzeeyi Haji waali era akadde kasooke mulinda agrivinge bulungi nnyo abeere nga akkakanamu mutwalire video alabe ow'ekitiibwa Dan Muliika n'abalala bonna be yali aproposinze tulabe how best ne channel gy'adde agala okusomesa n'okuyigiriza bannansi bonna to carry on era sijja kulimba nze nga munnamawulire abadde mukwano gwe ate era nange abadde kuba ensonga ezimu zadde akiikirira ze zaaneta mu mawulire so we need to keep the legacy moving at least ajja kubeera nga nzikiriza ekyoto yes ajja kuba musanyufu in case eyo yonna gyali kale tweyanza nnyo ebigambo bye bisembayo olunaku olwaleero abantu ndoza Smith basuubireyo another show because waliwo awantu
Jakana ekyamuleetedde obuzibu okufa. I know some of the causes zensuubira eziyinza okubeera zamuleetedde obuzibu. I think mu part 2 genda kuba tukwata okuva ku accident okutuuka ku kaseera we yassiza omukka gwe ogusembayo. So mu episode eyo mugirinde. Episode tugenda gikola nga trailing tutambula olugendo ogenda zit Kapeeka, right? Ne Kapeeka tujja sookawo obulenzi wa muzeeyi then tutwenge tugende Kapeeka okumulambulako nange okulaba muno nteekako ettaka lyange oba ekimuli ku ntaana ye. Ebyo byonna tugenda kuba tubikola naye episode egenda kuba strictly ng'eyogera kuva ku level we yafunira akabenje okutuuka ku level watuukidde okubanga assa omukago ogusembayo. Obulamu bwe bubadde butya, bigambo ki bye yayogera era ki ebyo balowooza n'ebyo banaabazudde mu postmortem ne kkooti kye neebeesazeewo. Muganda wange zobadde ompa nti nga mbaliza mu dakiika emu bw'obeera nga omanyi kyoyogera kye kituufu nga ge mazima gayimirireko otambule nago. Jakana Samaani Nadduli ne bwe yafuna akabenje bye yayogera mu 2025 bye yasigala ng'ekigambo tekikyuse tekiri consistency when it comes ku kintu ky'okkiririzaamu. Bw'obeera nga okkiriza nze kuba abantu mbaga bw'obeera nga owagira NRM support it. Kuba Smith ondabye ku mukutu gwange nkyazaaba NRM ndi muntu ow'enjawulo. Bw'obeera nga kyakkiriza simuvuma simukuba simwemula kwegwagala that's democracy. So obeera nga okkiriza mu ddiini ey'obulokole ey'obukristaayo buli kikkiririzeemu okinywerereko. Bw'obeera nga ddala kituufu okkiriza mu federal system sigala ku ekyo kyenjize ku Jakana yimirira ku ekyo ky'okkirizako ate okikkirize n'abalala tobavuma tobawemula naye bakkirizise kikkirizisa. N'ekirala this goes back to abakulu abatulaba manyi tuli bantu we are humans naye tukkirize tugaane ffenna tuli bantu. Pain gy'otayagala mutabani oba muwala wo oba ggwe kennyini okuyitamu mazima togiteeka ku mulala. Kuba Smith bannange enjiza abakulu bonna benzize nkyaza abantu b'enkyaza obadde okyanyi bonna batusinga emyaka naye they have lived longer, reason being they have kept peace, basazeewo okubeera mu mirembe naki. Naye bw'oba oyagala abaana bo basigale mu mirembe obulamu obulungi munange ekyosiga kyokunga ate Katonda Smith okyanyi mazima talyanguzi. Bw'oba leero otulugunyizza baabanno enkya munnange tomanyi kikuba muganda wange regimu zikyuka. Smith empisa gy'ompisaamu tetulina buzibu. Nze Smith bwe nsanga omuntu you're a kind person osanga n'omuyamba nakikuba Smith tuyinza obeera n'olwaleero nga gwagenda olabira abaana bange mazima tuyinza obeera no Smith connection gye twalina ku Delta okwatagana eyo family yo ngimanyi nga munange tomanya we make friends naye okay yes obuyinza buleme tutwala nnyo wala Smith munnange amaanyi sente kwatulabye bangi kano mwama El Gaddafi is nowhere Omar El Bashir Baben Ali bakulembeze bangi naye kugamba ndabye abantu bangi sogera kuba nabyafuzi buka naye mu bantu bonna babeera ne sente obuyinza bugane bubasukkako sente ne zibatuma ne zibakola tutya bane tusigaye nga tuli humble. Smith ndabye akasemba ndabye abasajja nga abakyala nga Dr. Maggie Kigozi she has a lot of money naye omuntu gomuganga kwateko ku sound no Wamala I can hold it. Captain Edward Francis Babu Honorable Waswarule I've met a lot of people Dr. Mina Matembe and then zatuka ku nyumba ine don't you have cars around no Wamala I need to live a simple life setaga kuya na zero mozina chino sibye bantu mabya bantu makuwereza and I was like wow and I've learned a lot of things naye obuyinza amaanyi sente tebitwebazamu ebira bijja kuba bya part to Smith. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege abasinga ababuli Twitter yo ne Facebook yo. Yes, very good. Emikutu gyange gyonna Uganda eyenkya okuleka nganza omuntu ekati gya brand as a company Uganda eyenkya Twitter, Facebook, Instagram ne YouTube Uganda eyenkya buli nenze ng'omuntu ku Facebook kwokka kwendinga Wamala Moses Ross Facebook as a page ne account ne ebirala byonna ekitugoberera Uganda eyenkya era gyosobola okugobera naye mwebale kuwagira muganda wange Smith banga tulirabye ekintu tukikubye ekintu tukitambuza yes yakubanda by the Smith kankikwebalize okubeera ng'okwata ku generation eno kwawe ndaba muganda wange ali ku kamera I feel happy you're not alone okitegeera so go to journalism school omwana opportunity by the way it has made me happy okulaba nga muganda wange legacy gye twalina nti you have a team ng'ate ogisasula I'm so happy bambi ku myaka egyaffe gye tuliko ate n'ekirala nti abakulu bamanye nti our government naffe actually we are employing people by the way Smith ochanyi sente zino data zigweyekaika kugenda oteekamu zinza okuba ne 2GB plus sente mekezo it is a company lunaku ogiwagira
so bingi bye tujja okugera naye nkwebaza by the way okuba nga okyalina n'abaana abalala bootendeka bookola otya. I think naawo awo batumanye nti ne social media tulina impact gye tukola. Batujjeko ko WhatsApp awo ne batukangamu bane temuddamu ne mukikola. Muganda wange Biribawo yali ku kamera onnako bayiro gwe ntambula naye mwenna gye musinziza museeza njawulo njagala obbeebazaamu akenso because shows zino nzikola nga mpanvu. Why? Because tulina omugigi omupya gwe twagala okubreedinga ate nga si gwe guli ogw'okujja ne tubayo obuntu 3 4 5 ne tugenda twagala tubawe insightful information ng'eri deep nsooka nga mugitegeera. So tugenda kuba tukola ebintu bino okutandika n'omwaka guno nga tuze tukola. Muganda wange Wamala mule episode twegenda kubejja muzeeyi Alhaji Nadduli taata wange naye nakunja kuba muleeta n'abantu ab'enjawulo. Omukulu amanyiddwa nga Mukasambidde honorable wange naye agenda kubajjaawo coming soon mu December. Tugenda kuba tufunamu ka trip naye tugendeko side zeye Masaka eyo naye twogeremukko tulabe ne Elias Lukwago njagala omugambe njagala omukyazaako omuloodi njagala omugambe munoonya mugambe munoonya naye adde mu pipeline tusobola okukola nga tukwasaganya ensonga ze tugere ku nsonga ze Kampala zino naddala bano mu kaseera ka Ebola kale ajja kuba bakaba mutuusako tweyanza nnyo musibe bulungi mweraba.